wano kyagamba Sheikh Allah amsasire wayadhibahuna lahum min ajri al-ilaji wash-shifa basalira era amajini ago bebitali Allah olwembera y'okubeera nga baagala bujjanjabi wash-shifa n'okuwonyeza ebirwadde babasalira nga kyasalira lubaale agenze mu ssabo bamugambye nti ebirwadde ebikuluma weetaagayo ku mbuzi weetaagayo enkoko weetaagayo endiga n'agula ekisolo ekyo olw'okuba nti ayagala awone obuki awone obulwadde abo we bali mukyala bali ku social media banyuma ebizibu bafunye baseeka bakuba ebitabo wallahi awalimu aballa bazze ku mulamwa abawalla bazze ku mulamwa kubanga babi obuyiibwa businga ne peterali n'essabo kubanga wogendayo akutandika ne mwazikali subhanallah utuse uli utya assalamu alaykum nakuwa wala bobo naam inshallah taala faddal ngaba naye wano wenze musajja obanze ku kaaba faddal aba fazali agamba atya kali gwe note bambi bitegeera ati ali mwalimu aina nakaladi kamwinkano buwanvu kati agenda okulaba nga bambi binene bitendo bya bashekh je mugenda mugira wayasibula alhamdulillah nota damu to gamba alhamdulillah yarhamukallah nabiyya tukubiriza bambi akola ko ne dawa poza anonya wana akubbira obulonje abawalimu babiseeka babi mukazi watu awunzi kaba mututteko ebibye nga nebizo tebikoze eki ebiwonye abaseka basajja bashiri kwabo kungwe eddogoli abuli international lisinga n'abasajja balina amasabu abo bemulaba kwachi achiwo budda amajini ge naga Tanzania nagenda nagafuna banange okumotya amajini banange amajini era bakola endagano n'amajini ago ssebo endagano nga yaddala naye mu ndagaano ezo wallahi byonna ebiri mukakanya Allah na Qur'an kubanga kuzimu ku ndagaano ze bakola n'amajini okubanga gabawuliriramu nga bakwatagana bulungi nago mwe muli okubanga ekitabo kya Allah empapula zaamu bazesangusize mabega abagenza okola longokolo akwata empapula za Allah za Qur'an nazikozesanga katipi ejini werilabanga sabani bwati bwakoze ngati ana tutu wakati kulevu ya mawaya wenjagala nemulagira bakwata ne Qur'an ne baberanga bagifuyisamu abaseka bakubita era binabiwakana munga mwalimu akubita oya cyali kijana tanayiga kuloga kati bakanganga babitegera mwana no ne bananga ate beyogeza babitegera era so akuvone yenganga kukuzo bino bigambo era gola ayogera bebalimba oyo kijana tumugamba yeyongere mu kuloga afune mu kubutubuwirako acyali kijana era Qur'ani bagiwasa ne bagiwanisa no musayi gwa haidi byonna bitegezo kujikakkanya kubanga oyagala okubantu oba mukwano gwa majini gwe Qur'ani gikakkanya mumaze muli eki muli kimu kati mumbere fana kubwekyo abo baseeka tubabekesa basajja babaya amatanda malungi amajuvu tugatena ne Allah wekisa jalla jalalu tukakasa nti yasinzibwa awataliwo kitonde kyonna kiteekeddwa kubeera nga kisinzibwa era yesigamirwako ensonga zonna eza buli kitonde ekiri mu nsi ne mu ggulu era nga tukakasa nti ye yekka Allah jalla jalalu ateekeddwa okuba nga asabibwa buli kyonna kyolowooza kiwandibadde osaba okisaba ye Allah kubanga yabirina ate nga tukakasa nti ne tumusaba ffenna abali mu nsi ne mu ggulu asobola otuwa ekituufu n'abeera nga takendeddeewo ku byatuwadde mugagga Allah obugagga bwe tebuliko kkomo sigamba nti bukoma wano kubanga buli mugagga ali mu nsi yamuwadde ssente Allah tabaraka wa taala ate era wadde embozi mujjako n'aziwa omulala bangi baziwadde nga bononefu n'azibalekera ate alina baziwadde nga bamutya jalla jalaluhu so kubiriza omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga tufaayo okutegeera omunene Allah tabaraka wa taala n'ensonga lwaki yateekeddwa okuba nga asinzibwa yekka tukyagenda mu maaso n'okunywa ekitabo kyaffe ekikwatagana ku nawaqidu al islam ebijja omuntu mu busiraamu oba ebyonoona obusiraamu bw'omuntu nga okolako ekimu ku byo oba okaafuwadde okubitegeera kikulu osobola okukuuma enzikirizayo saate obutabitegeera kabenje kanene ojja kuwunzika buli lunaku okola ekikujja mu busiraamu emirundi nga 10 ate ng'osaala naye ngewa Allah ova mu busiraamu buli lunaku buli ssaawa so okubitegeera kya bbeeyi
nomanya nti bino na bino na bino byebifulumya omuntu mu busiraamu. Tukyagenda maaso n'okunyonyola ekisookera ddala anaqidu al awwal, ekijja omuntu mu busiraamu ekisookera ddala tetukyaliko ashiriku fi ibadatillah, omuntu okubeera nga agattako Allah mu kumusinza, nga bwasinza ate nga bwakola shiriki. Abamaze ova mu busiraamu kyokulabirako tuze tubiraba, era ng'olwaleero tugenda kweyongerayo n'okubeera nga tulaba Sheikh kyeyatuwa mu kitabo kino ekyebbeeyi. Era we twafundikirira nga tugamba nti waliwo gurupu y'abantu eri mu nsi muno nga bagamba nti la tukaffiru nnaasa, temukafuwaza abantu, baleke bakole bye bakola ebbanga lye bamala, madama annahu yaddai lislam fahuwa muslim. Ebbanga lyamala nga agamba nti musiraamu, abeera musiraamu, yadde ngaomulabi ayabya olumbe abadde mu balongo, kasita akasa nti musiraamu nesigidde ogiraba mu kyenyi. Lwaki oba okafuwaza banno bwotyo? Naam, wadde nga akkiriza mu byobuwangwa neno muleke. Ebbanga lyamala nga ekyobusiraamu akyeyita oba nga akyepaatikako. Eddiini ya Allah bwetyo si bweri. Singa bwetyo bwe yali, singa tujjuzza nnyo bakifeesi mu busiraamu, nga tewali abagambako nti gundi kyewakoze kya bukafiiri. Allahu akbar, eyo teba ddiini, teba ddiini, kiba kifeesi kyakuzannyirako. Naye eddiini eteekeddwa okuba n'amateeka gaayo, nga waliwo abagifuluma olw'ebikolwa bye babeera bakoze. Kati obusiraamu bulina amateeka gaabwo, era nga wokolako ekimu kisobola okuba nga kikufulumya obusiraamu, ogwo bw'obadde oyagala ennyo. Era Sheikh yatuuka n'ogamba nti abantu bakera ku makya ne bagamba nti omuzinga gwe mwolekezza abasajja abali muzikiti n'abakyala abali muzikiti abasaala nga ne Ramadani basiiba, bo muze mubatunuzzaamu n'emizinga egyo, mugyolekeze mugitunuze eri abo abalokola bali ku nguudo, abawakanya okwobayo kwa Allah, abo aba Seventh Day, abakatuliki. Amakulu nti amaanyi ge mutadde ku baana abazze emizikiti olwokutaano n'osomesa tawhidi, ye bagamba nti ogwo omuzinga gukwata ogwolekeza abasajja bali abali mu kyaki, abasajja bali mu masaba, naye baana bazze muzikiti. Wawajja muzikiti nga mukafiiri? Naam, tukagamba nti weekiri. Omuntu asobola okujja muzikiti muno nga mukafiiri, ate asobola okuba nga nakyamani wa muzikiti naye nga mukaafu hakka. Obukaafu buluwa? Akyayabya olumbe. Obukaafu buluwa? Akyakkiriza mu byobuwangwa n'ennono. Obukaafu buluwa? Takkiriza nti omuziro gwagulya. Kati yabeera mukafiiri wadde nga ayambadde ebibalo by'obusiraamu, aba mukafiiri. Kati bo balaba nti buli muntu ajja mu muzikiti twandibale tumuleka n'asala n'agenda. Amakulu babanga bagamba nti tawhidi teyandisomeseddwa mu mizikiti, tulina kudda eri ku makubo tusomesa abantu tawhidi. Naye wano abantu basiraamu, omuntu ajja mu muzikiti n'ebikira bwatu, najja n'asala n'aleka edduuka lye nga mukaafu. Naam, gye bali newankubadde nga waliyo abajja mu mizikiti nga ddala kituufu basiraamu ddala, era nga bagwanidde okugiyigira. Naye nga tukakasa nti mbangi mbajja mu masajidi okusaala ejjuma, hakka abamu bakafiiri olw'enzikiriza yaabwe enfu. Gwe kankuwa ekyokulabirako, kutuba esoma busoma nga ya tawhidi, abantu ne bakwata wakati ne waggulu, tadda goza tadda aba ategeeza ki? Byogedde bimukyankalanyiza obwongo, bimunyizizza, era nga ne waali awo yakaduna yastuna billadhina yatluna alaihim ayatina, abadde abula kuyimuka kucapa naye nga talina busobozi bukukuba. Kati so abantu we bali nga bajja muzikiti naye nga si basiraamu. Kati wagamba nti omuzinga gwe twolekezza abasajja abasala n'abakazi abasaala, tugolekeze bali abawakanya okubayo kwa Allah, abanga ategeeza nti tawhidi tumuveko tumusomesa mu mizikiti ne mu darusu, tusomeseyo ebirala, enzikiriza egende mu makyaki, tunoonye ba Peetero be tuba tugamba. Si kituufu. Tawhidi ateekeddwa okubula ne mu basiraamu. Olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam amusomesa emyaka 10+ ngali ku la ilaha illallah, nadde Madina n'asomesa empaji ennyo ezaasigala, naye nga tawhidi wagenda maaso, si wakujjako mukono na kigere, tawhidi paka kuyingira kabuli ng'abantu bawulira ku la ilaha illallah, la ma'budun bihaqqin illallah. Ekyo nga bakiwulira naye kugamba nti bawe mukawazi, abo bamaze bagenda kusamira, bagenda kubeera nga emmindi bazifuwa kyere. Anti wali abagambako gwegenda mu byalo
ba imam bashiriku balina amasaba teri abagambako kuba ye imam yandibadde ayogera ku byamasaba ate kati teri ye imam era yagalina ne basekabe baleeta abamu beera bashiriku kati omuziki ne gubeera nga guli awo gulimu ebifaananyi by'abasiraamu naye nga bapeetero nga batono nnyo abagulimu abali ku tawhidi nga n'abali ku tawhidi nga okunywera kwe kukyali kutono nga beetagamuko okunyweza okwenjawulo amiira afuwa emiidi allahu akbar mubakulembera nga amiira era mulimu abaloga abasajja mubakulembera nga amiira era mulimu abafuwa emiidi kiyamani alina essabu kyegundi imaamu alina essabu mubasaaza be era imaamu yajjanjaba basaaza munjanjaba ya shiriki kati ebyo bitundu bwe bityo byogerako ki era nawe tawhidi teyeetaagawo tulina kunoonya makyaki naye era agamba nti shekha agamba naqul oyo tumwanukwa netumugamba aluwa yenna agamba nti emizinga tujolekeze bali abawakanya okubayo kwa Allah abalokole betwatusomesa tawhidi bana baze emiziki tubaveeku omuntu najja okusawa nasiiba ayina omugamba nti oyabya olumbe olina ebigali gwe tosiiba olwokuba talya mumamba atakkiriza nti wemamba wasowe mamba lwaki mukafuwaza abantu mubaleke buli muntu abana ebyobuwangwa teri muntu atana byabuwangwa naamu naye golooza nti buli ebyobuwangwa ebikotana n'obusiraamu tusirika busirisi naye Sheikh Fawzan agamba naqul tugamba nga tumwanukula omuntu oyo ti haulai ashaddu min almalahida Allahu akbar. Sheikh agamba nti abantu abajja muzikiti muno nga bashiriku abagenda mu darasa nga babye ennyimbe nga bamala abalongo yasiba n'abalongo bakyagulumiza ebiwangwa n'ennono bakyagulumiza ebyemiziro naye nga alina n'essigira n'emakka agenda naye nga alina ebigali wansi w'ekitanda alina kesi ya lubaale akyasamira akyasinza ensozi akyasalira ebitali Allah. Sheikh Fawzan agamba nti haulai ashaddu min almalahida oyo aba mubi nnyo okusinga omulokole ali ku kkubo akoola abantu okugenda eri Yesu. Wallahi kama kinene nti omuntu ali muzikono ku Friday azi okusala naye nga mu kujja okusala kwe wano muzikiti ng'ewaka wansi w'ekitanda waliyo ekigali waliyo ebibbo yamala abalongo akyeyabya ennyimbe takkiriza nti ow'emmamba awaso ow'emmamba ow'engonge awaso ow'engonge. Sheikh Fawzan agamba nti oyo mubi nnyo okusinga muzeyi Peetero atasiramukangako. Wallahi kigambo kinene. Era n'agamba nti wa akhtaru min almalahida wattabbu nnyo mu maaso ga Allah okusinga omusajja n'omukyala abawakanya okubayo kwa Allah. Ono gwolaba alina sigide biliyoni ey'omukyenyi n'omukakongovule n'emmaka yagenze n'akola umura naye nga yabya olumbe ng'akyakkiririza mu byobuwangwa n'ennono oyo mubi nnyo mu maaso ga Allah okusinga muzeyi Peetero enywera ne kunguuli nga tasiramukanko asula nga mukaafu. Lwaki? Kubanga ye mukafiri munda ne kungulu era teyeyitanko musiraamu kyabaawo wabula ate ono afera agamba musiraamu kungulu naye munda mukafiri era abuzaabuza n'enamba y'abasiraamu masidiatiki bo bala abasiraamu ne bamubaliramu pozi baliremu natali musiraamu. Kati omukyamu mubi nnyo okusinga atuuli tubaveemu abashiriku si balungi shiriki zambi eri kujjako wallahi empangala ennungi mu nsi ate mukabbuli miranga ku kiyama ogenda kukaaba nga teryakutaasa walemala okuyingira omuliro balirazirana naye nga teryayinza kubeera nga aguvaamu yuriduna an yakhruju minha balyegomba okugufulumamu naye nga wallahi teryayinza kubanga abawa chansi timuveeyo. Allah taasi yagamba nti waminuhu adhabuhu lighairi llah kaman yadhbahu liljinni au lilqabri. Sheikh Fawzan agenda mu maaso nabeera nga ayogera statement eno wammanga agamba nti waminuhu adhabuhu lighairi llah abange okubeera nga omuntu asalira ekitali Allah tabaraka wa taala kaman yadhbahu liljinni ng'abantu abasalira amajinni abantu abasalira amajinni au lilqabri babasalira entaana ekikolwa ekyo seeka byamenyeeko agenda kubinyonyola naye mu bufunza alaze bigwa mu shiriki era omuntu abeera amaze okuba nga afuluma obusiraamu ebbanga lyamala ng'asalidde ekitali Allah jalla jalaalu. Era akola sharihi yagamba bwati mukadde waffe Sheikh era kino kigambo kya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasaa
yagamba nti wa minhu adhabuhu lighairi llah, okusalira ekitali Allah tabaraka wa taala, kaman yadhbahu liljinni, ng'abantu abasalira amajinni, au lilqabri, wabasalira entaana. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yamala okubanga aleta statement eyo inagirikaawo, kati Sheikh Fawzan hafidhahullahu taala nabeera nga agikolamu sharh, nanyonyola ebigambo bya Sheikh na summarizing point eyo bwati. Sheikh Fawzan yagamba nti asheikhu rahimahullah dhakara hadha almathal liannahu waqi'u, agamba nti Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah okwogera statement eyo eruwa nti omuntu okusalira ekitali Allah, kaman yadhbahu liljinni, ng'omuntu okusalira amajinni, au lilqabri, oba okusalira entaana. Sheikh Fawzan agamba nti Sheikh okwogera example eyo oba ekifaananyi ekyo agamba nti liannahu waqi'un, kubanga kyo ddala weekiri mu nsi muno abantu bakikola, si Uganda, si Weya, si Misiri, si Saudi Arabia, si wa abantu bakikola. Ekiruwa ekyokuyiwa omusaayi nga baguyiwa ku lw'ekitali Allah, oyo shirika abantu bamugwamu. So kubanga nga yo tuli wano nga we yakigwamu. Osobola nga mu family waliwo abakikola, osobola okulanga ne mukwano gwo gwolabanga omusiraamu ddala ng'akikola. Lwaki? Ekikolwa ekyokusalira ekitali Allah kikolwa kya bushiriku, kya bukafiiri era okaafuwala. Era Sheikh Fawzan agamba weyatasahalu nnaasu fiihi, era abantu bangi ekikolwa kino bakiragajjalira, bakigayaalirira, bakiyisaamu amaaso. Ekiruwa eky'omuntu okubeera ng'asalira emmotoka nga mpya. Wallahi ekyo kyatubalaba nga tekirina nnyo makulu. Maleka abantu munnange yaguze emmotoka ye kagiwe bajjajja bagikuume. Sheikh agamba nti watasahalu nnaasu fiihi, abantu bakifuula kitono, bakiwewula, tekirina nnyo makulu. Ekiruwa eky'omuntu okubeera ng'asalira pikipiki empya gye yaguze, n'agisalira n'agiyiira omusaayi, n'agiwonga mikono gy'abajjajja ku magezi gaaga amafu, ng'abadde ng'asaba Allah amuwe piki. Allah oligimuwadde obwongo ne buggalwa, n'akasa nti Allah tasobola kupa piki eno, kale ye asobola ogimpa naye tasobola gikuuma. Wallahi kati n'alaba nga ate waliwo amaanyi amalala gayinza okwesiga ganaamukuumira piki, mushiriku amagezi pye, omuntu oyo aba tategeera. Naye ng'abadde ng'asaba Allah nti Allah mpe emmotoka, Allah mpe emmotoka, Allah mpa piki, Allah n'amuwa emmotoka kapyata, nagati kakati eno Allah ekyokugimpa kyakisobodde, naye okugikuuma tasobola, n'agenda mu ssabo basalire emmotoka. Wallahi kati wano kyagamba Sheikh Basamu, tuola bulungi tusoma tereera ate osirike, tereera bulungi. Naam, Sheikh kyagamba nti abantu ensonga eno bagiwewula, balaba nga muntu okubeera nga asalidde omusingi gw'ennyumba, mwana ennyumba si nyangu zigwe nkyane kasalire musingi gw'ennyumba. Era omuntu omusanga ali asalira omusingi gw'ennyumba n'anywa bisitooli ebyo n'otamunyega nogati waayi abantu mune beekingiriza amajini gali mu ttaka eyo, akawalawo n'abasooka okufa abantu bakookolima nogikwatirawo n'agiwa ng'ewedde bannange. Kati oyo naye n'akikuliriza. Kati kyagamba abantu bakiyisaamu amaaso, banolaba nga temuli makulu, temuli makulu. Azadde abalongo n'abasalire n'abayiira omusaayi. Osaze lwaki? Abitonde biri eri bweza bwa mukasa. Waayi baana si ba bulijjo, bayinza n'okwokyeraawo, bayinza n'okunyiiga nga tobayidde musaayi. Ne balabanga ekyangu yatasahalu nnaasu fiihi, ekyokusalira ekitali Allah abantu bakiwewula, balaba nga temuli. Wallahi nga balaba nga temuli, naye nga wallahi lero zambi ddene lifulumya obusiraamu. Era no Sheikh kyagamba naga nti wayadhibahuna lighairi llah, olw'okuba nti bakiwewula basalira ebitali Allah tabaraka wa taala. Nosanga omuntu ng'ali awo anoonya mbuzi mitwalo 3 nga ne bayana mweta n'agigula kubanga nnyina amulemeddeko, kati agenda mu mwezi amuloosa. Nnyina amugamba kimusula njira ku musaayi, njala kuwutamu ku musaayi, maama ayagala nnyama. Naye ng'oyogola basula azuwa okunoonya embuzi, alina abaana 4, akiika pye nga naye akiika obusobozi sekumanya ya ibada nzito wala ili sunna nasinika ozanti ategeera. Ne maama olumuloosa ayanguwa mangu n'agenda n'afuna embuzi wiiki namba maama mudingana akasanti kati kengenda mu yokubira nenkubira mu kirooto
nyinza ovaamu ng'emboko zeefuje sizimanyi emboko z'omuzimu nga ziruma why nonya embuzi waba tazina ati syakuba olusimu mu baganda be naga nti bannange kino kiri kunze nze mmulaba mwe temumulaba tuyambagane maama tumuwe omukyayagala kati basabaani nabo gye bali mu kampala tebasoma irimu wabula anoonya wali ebyakufuntula ebitaliiko kusoma ye kasita erinnya erya sabaani kimumala kubanga sabaani babeera bati bakafiri abasiramu naamu kyoti sina mwezi gwa kisiraamu naamu shaabani siwe wamugenda mulamanzani naamu godidira manzani kati ate ne mukafu kati ngalaba byebyo awozati okubanga yadidira manzani kimuyingiza ejjana kakati musanga nga bamukubidde essimu ngati maama yatuloseza sabaani ngati maama oyo mumanyi mukambwe wiiki namba ng'osirise ejjuma olina amagezi yagala kutussa olina bannange gira vanako nkusindikire vanako mukambwe nasindika emitwalo 15 nakubira afuswa mwanyinaabwe namuterako 10 abo nabona bamusindikira basaala eswala era oluzi ne kusipirimu abeerawo nasaala mukwate nakasero nasaalira n'ekibuli abambi ayimirizawo eswalesi naye bino ebyokukkiriza mizimu ekyo kyo kyamulemeddemu era akkiriza nti omuntu asobola okulosa omuntu nti ayagala nnyama n'ogimuwa n'agira naye nga wallahi abo bakyali bafundika ebalidde ennyama eyo nga mami tawuuseemu wadde nobagaa naate mami alidde anywedde omusaayi nga gukaze balaba emirulu giri mubashiriku nga gukaze balaba ne gukala nga balaba ne bagenda e Kampala nga bakunyudde ennyama n'amatooka amoki ne bavayo nga batenda nnyama kubansava wane Muzaffar onoonya akava nze ngambye embuzi zinoonya buli wamu kati enkapa muyinza okuwoomerwa olaba muyinza okuwoomerwa so si mama ayinza okuwoomerwa kati era nga yawukana sheetaani mbi wamala okuyiwa omusaayi mama tadda bafuna otulo kati kyagamba sheekhe nti wayadhibahuna lighairi llah basalira ebitali Allah tabaraka wataala yadhibahuna liljinni ittiqaan lisharrihim basalira amajinni olw'okutya obulabe obuyinza okuva eri amajinni ago bagasalira olw'okuba nti bagatya abantu bakwe ba bulooka otunuulira obwongo bw'omukwe wa bulooka n'akwewuunyisa awangalira mu mbeera yakukola namaanyi nga wallahi bangi neswala tebasaala okujjako Allah basaasidde manyi kitegeeza okuva ku katiba ne baziina dhuhuri novaayo nonaaba ettaka nosala swala ate nga ddakiika ntono nnyo mu maaso asuli bagenda gyaziina onabuza ddi bulooka 10 ofune sente ate ng'olina okwala 10 buli bulooka simanyi ya lukaaga simanyi bulooka 10 ziri bweziti kati ogenda okulaba nga oyagala oweza emitwalo gye 2 atise egy'ensimbi kati ng'eswala zino zijja kusumbwa naye abo bennyini mulimu abasiraamu nga mukuyi wa bulooka nga musiraamu mbu ng'eno yonna yonna asaba Allah jalla jalaaluhu nga wallahi yakasa nti Allah yabigaba ebiruwa omukuyi wa bulooka yenna yeteekateeka esooka olina okuba n'ekifo n'onaatema ettaka erya bulooka sobola okuba ekyoba nga wakipangisa wabanga kupangisa era asaba Allah amwesere zinapangisa ekifo tasaba mukazi w'okufuuwa mmindi ti bebi fuuwa mukaawo tufune sere pangisa ekifo mukazi wamuleka n'emmindi ye nala gino n'omutonzi agenda ekituufu embeera ogiraba Allah wange akafa ako njala kapangisa banga emitwalo 3 nkwemu bulooka nfune school fees abaana basome Allah namuwa emitwalo 3 napangisa akafu wamala okafuna akakabala bulungi ne katereera nakeerula ne kaba nga afunye entandikwa wagenda okukakabalira ettaka naliyiikuule byonna mubitegeera bulungi gye biggwera awo mpoloseesaawo ekituufu yeetaaga ku nkuba kuba agenda okuba enkumbi wati wansinga wakaluba nga hakka alina kubivaako buvi alinde Allah amuwe enkuba ekibuuzo awo alaajanira nnyo okumuwa enkuba lubaale mukazi okumufuuyira ku mmindi oba mutonzi wallahi alaajanira Allah nti Allah wange enkuba njala kuba bulooka si mu byazaamanyi Allah awulira ebitonde bye sabaani Allah namuwa enkuba nekuba amazzi ng'enkumi newalinya bulinya kigera kkirira n'asanyuka olusanyuka nga lwa bannange alhamdulillah n'asooka ayiikuula ettaka ngaga bulooka emitwalo 2 n'ayiikuula ettaka ne liba nga masha Allah era wennyini awo mu poloseesi eyo yeetaaga era enkuba ate ennyingiko asobole okuba nga atabula ettaka eryo era ng'agimuwa n'asima n'oguddiba mwe ganaayiika era n'alitabula ne ligonda bulungi n'aliwumba n'afuna essanja n'abikako emaali ekoze eki ewedde awo wonawona Allah yaliwo awo Allah abisobola era bali aba
Allah wange tannamuta kakati awe nyini yeta akati afunya akatiba ka busatu talina budde yagala sente olunaku teyegerera zafulumya kasitakera ku makya subuhi nagisala ajja kudamu kusala te subuhi ezo nazo zimusanga ali busy naye nga tuka Allah weda amugamba tasadde zola neji okuja ko subuhi ate nayo natagisala kuba alina okukeera ennyo okuba isawa 10 nga tandise ofulumya ku mwezi gwa Allah ogwaka kwabalira program layi tasadde atandise okatiba nafulumya awo mpolosese yabali bakwiye kubulooka tewetaaga nkuba yonna wallahi paka kwokya siwe kiri yene yetonya toyomba Allah onkoze eki azifu wado omugambye gwomukolera program onkoze eki nyanzi Mungu kale wano sijetaaga egwe gwomuwa program yetegateka egwe tokwekoletya bwesoma gwali kufulumya waliwo atamusaba kataga kaganya okwatika ketagamu amaki amazi gwe kati byoteredde awo nagala musana Allah namugamba ati Allah wange akasana nafumya buloka Allah mwayo kunkuba nagira nizikala bulungi napanku awo bali ebutola ne Allah we kakati kasira katwa kakupanga era naleta abapanzi ne bambalira ne bagipanga kati akasira katuse kakuteeka mu muliro awo bongo ne bugenda amagezi nagweddalu ngende kitofu Allah binabisobola neno tanulu buloka mitwalo gumu ne kitundu guja kunkonako wano waliwo amaanyi agenjawo era nagula enkoko nasalira amajini noga sabani oli musiru tolina magezi wallahi mubata tegero ina mbeji ile bayita bategera tojja wallahi tajja ajja kola kyo ayategera oyo kati lwaki tategera kubanga kyogamba Allah biri byonna bisobola ekyokuleeta ekiragiro ntanulu jja takisobola Allah oyo aba ategeera si kuvuma just mbadde njogera ko tugatire wamu naffe tulabe tufune kale hukumu yawamu ategeera bulungi oyo mwaba kyogedde takola atya tategeera olaba kwagasa nti eno buloko omutwalo mulamba n'ekitundu Allah wange kitufugana amasala gakulemye ano gakoze eki gaganye kati wabagana amasala bagasobola era nagafuna abasobola amasala sobola okubanga enjibwa netagulwa amasala gotanula okujja ati nabo balemereddwa bafuna kyonna kyebafunye naye nga tisibakasuseeyo kati eyo sitero nga wokalabye bonna abakwe ba bulooka abakyasalira tanuulu olwo olusala lubajja mu buki busiraamu seko omuntu akola atya nga tanuulu egenda kubeera nga etekebwamu omuliro gwe walese emiti kyonawe okimanyi otomanyi bakumamu funa abamanyi okukumamu bakukumiremu obutanuulu omuliro gwake gwekola gwa kuseesaamu egenda kujja nga n'obuladi bwekola otya subhanallah sala nyaawe olina ate omusala nga wobadde eri gyosala wanayogeramu ati nekumanyi ibada zizetagisaawo adhikari Allah omugambe nti Allah wange nkole njalallo ejje akaliro katuke mu buli buloka bannange abantu abashiriku amagezi tebalina wano shakhsi agambye inti basalira amajini olw'okutya obulabe gayinza okubanga gabatuusaako kati owa buloka atidde majini gayinza omutuusaako bulabe ki tanulu butajja nagisalira wano kyagamba sheikh Allah amusaasire wayadhibahuna lahum min ajri lilaji washifa subhanallah basalira era amajini ago bebitali Allah ne min ajri lilaji olw'embeera y'okubeera nga baagala bujjanjabi washifa n'okuwonyeza ebyo ebirwadde babasalira nga kyasalira lubaale agenze mu ssabo bamugambye nti ebirwadde ebikuluma weetaagayo ku mbuzi weetaagayo enkoko weetaagayo endiga n'agula ekisolo ekyo olw'okuba nti agala awona obuki awona obulwadde abo we bali mukyala bali ku social media balunyuma ebizibu bafunye mbaseeka bakuba ebitabo wallahi abawalimu aballa bazze ku mulamwa abawalla bazze ku mulamwa kubanga babi obuyi bwawe businga ne peterali n'essabo kubanga wogendayo
akutandika ne mwazikali subhanallah utuse uli utya assalamu alaikum nakuwa obuwala bwobo naam inshallah taala faddal ngaba naye wano wenzize musajja obanze ku kaaba faddal oba fazwali agamba atya kali gwe notamambi tobitegeera ati ali mwalimu alina n'akalaadi kamwenkana obuwanvu kati agenda okulaba nga bambi bino n'ebitendo byabashekh gye mugenda mugira wayasimula agamba alhamdulillah notaddamu togamba alhamdulillahi nabbi yatukubiriza bambi akolako neddaawa poza anonya wanakubbira obulungi abawalimu babi seeka babi omukazi watu awunzika bamututteko ebibye nga n'ebizo tebikoze eki tebiwonye abaseeka basajja bashiriku abo kungwe eddogoolya buli international lisinga n'abasajja balina amasabu abo bemulaba kwaki akiwa obudde amajini ge oba Tanzania n'agenda n'agafuna bannange okuma otya amajini bannange amajini era bakola endagano n'amajini ago ssebo endagano nga yaddala naye mu ndagaano ezo wallahi byonna ebiri mukakkanya Allah na Qur'an kubanga kuzimu ku ndagaano ze bakola n'amajini okubanga gabawuliriramu nga bakwatagana bulungi nago mwemuli okubanga ekitabo kya Allah empapula zaamu bazeesangusiza emabega nga bagenza okukola longokolo akwata empapula za Allah za Qur'an nazikozesanga katipi ejini werilabanga Sabani bwati bwakoze ngati ani atutuka kati ku level y'amawaya wenjagala nemulagira bakwata ne Qur'ani ne babeera nga bagifuyisamu abaseeka bakubita era bino abiwakanamu nga muwalimu akuba ekitabo oyo akyali kijana tanayiga kuloga kati bakaŋŋaŋa babitegeera mwana ono naye bannanga ate beeyogeza babitegeera era asobola kuvayo neyeŋŋanga kukuza bino bigambo era gwolaba ayogera be balimba oyo kijana tumugamba yeyongereyo mu kuloga afunemu ku buto buwerako akyali kijana era Qur'ani bagiwasira ne bagiwanisa n'omusayi gwa haidi byonna ebitegeeza okugikakkanya kubanga oyagala okuba nti oba mukwano gw'amajini gwe Qur'ani gikakkanya mumaze muli eki muli kimu kati mu mbeera efaanako bwetyo abo baseeka tubabeekesa basajja babaaya seeka waawa gaba oluzaalo nga Allah yamulonda ddi nti seeka muzaffa lwe mukono kikuwadde nga balina gwe baŋŋambako era omwana omuwala yagendayo ng'agenze kubeera ng'anoonya luzaalo abawala n'obazunga bannange bana abaana bawala Allah basaasire omwana omuwala bulidde obufumbo manya abulidde omwana mu bufumbo tagenda waseeka akuba kitabo kuba ekisooka abasajja bakola ogukobera ogunene ogw'okukakkanya kitabo kya Allah kati buno bonna obuzambi buno buyanga ekyokukwata omuwala ekyo layisi akyalaba nga talina nekyakoze era wakulaba nga weekalakasa kutivegano no kati onakoze nnyo newe omusozi takifuna muli takifiiringa naye lwaki balwakuleva eyo ezambi lyebenganga liri ku topu y'amazambi kati buno busigadde bwana omuwala we yagenda ye waseeka okufuna oluzaalo seeka yamukwatirayo enamukwatirayo era bagenda okunoonyereza nga omuwala ali tumbu ali yanga ali munda ate nga waseeka seeka akube kiki kitabo oludda omuwala kyamugwanira kubanga yali anoonya luzaalo era n'alufuna era balina entegeera yaabwe bamugamba eddagala lyange okuyingiramu liyita ku nze okyekkattako oba nedda ate kati batya oyagala lubuto toyagala werundese tereera istawu namuyingizamu njajja ndiwulira likyajja naali muteekamu nerimuyingiramu kakati abasajja abo bayaaye basajja bafere okwata otya mukazi wa muno sekankata Allah amusaasire amusonyiwe era yanyumya kasitoola ako yali bamubuuza bibuuzo ddala sewedde bamubuuza kibuuzo kyala namubuuza nti nagende wa seeka nga ngenze kunoonya luzaalo ne kati abaana babiri mu mwalimu oyo baana meka babiri amakulu yagenda olwasooka n'amuwa yasooka omukazi n'atamatira nadoogo n'amuteekamu eddagala eryokubiri kakati abaana bonna nga bamukuwa kitabu naye nga abenyewo kati yandiize kuloopa naye nga taleka kameeza talabirira baana bajajja balabirire bajajja balabirire bannange
abakyala bameka omukyala yalemu obufumbo amaka gaali magagga Allah musaside omusajja alina ssente amuzimbidde amaka motoka yevuga naye ng'ezzadde taliraba awannange kigezo era osanga omusajja alina omukyala Allah bawadde abaana bonna bawala baana bataano temuli mulenzi nolabanga bonna amagezi gabagenzeeko ate bafuwa mmindi ate bafuna oluzalo lwa mulenzi nogane bannange gwe Juma ne mukazi wo nga muli bayaayi mu nsi Allah akuwadde abaana bataano bonna bawala binyirira olw'okuba tannakuwa nnume bw'olabanga akwerabidde kati ate ono ali mu bufumbo emyaka 10 bakoze buli kakodyo akeetagisa okukolebwa omwana aganye mu kisenge baavo kati bali mu ddiiro mwe beetwalira bali mu ddiiro kati liganye ne mu shedi bagendeyo n'ekiro mu shedi mu shedi naam tugendeyoko mu compound baavaayo dda kuba gye basookera Allah akoze eki aganye naye gwe mulumba lw'olumba lubuto naye lubuto lwa muwala gwe n'ogattira ku Allah olw'ekyo n'otasaasira mukyalo ono ali mu ssente bawa muwa buli kimu motoka yamulekera ali yakapyata yevuge wallahi omwana aganye gweoyo tomusaasidde omukyala yemu obufumu lw'ekyo kikulu era nagenda mu ssabo we yagenda mu ssabo jajja n'amukwatirayo n'amuteekamu omwana naye abaana babajajja abo bibayo endusu bemawayawaya Allah najja amugerera ekyana kyali kiyiwa endusu kati ate ali maka ga omusajja agenda okulaba ekyana kiyiwa endusu kyana kimazolozolo takaninge mu famire yaffe tuneyo bazolo tetuganyi nonyereza nebukojja tebazaala ku zolo ate newaffe butaata yokkiriya tirizolo no munyimwana natya nabuza omukazi omwana wa mujja wuno nti bebi wo nti aspad ogenda kwogera ekituufu ate ziba mpimmeka nga tamutwe wa jajja nti ne mujjeeni batuke wa jajja namugamba ti abazzukulu ffe tetuzaala bajajja bajajja tebazaala bannange ebisajja biyaayo ebyo muno bajajja tebazaala jajja naye bamutabukira yabuzika yogedde amazima kakati abantu abo bannange bantu bayaayi seeka jajja tebazaala bajja tebazaala gwe gwali musabo gwatozaala gwe kati yakhe bannange Allah tusasire ego majini agasumbuwa abantu kati omukyala n'alemu obufumbo kubanga anoonya luzalo yafuna kyana kimawaya n'omugoba fumu ne bumulema kati abantu bali mu nsi basalira ebitali Allah naye okuyiwa omusanyi we gwakula ekitali Allah ofuluma obusiraamu era wano agambye Sheikh Allah amusaasire nti yatasaahalu nnansa fi hadha abantu bangi eyo ensonga bagiwewula ey'okusalira ebitali Allah bagiwewula balabanga ntono nnyo eyo nnafuna wagamasala matono tekakubeeza wate kafiru omuntu okubanga asalidde ennyumba ye empya omanyi kibaza okuzima ennyumba empya gwe Sheikh n'ogisereka kya bulijjo nyo wekwesalira awo ng'era n'obusungu bwayo bannange n'asalira ssebe ennyumba muneesobola okumwesalira erina obusungu bwayo n'asalira ennyumba Allahu akbar oyo aba musiraamu oyo taba musiraamu seeka bameka abasajja bano banalunnyanja bali ku nnyanja eyo basalira amaato yingini empya naga nti eno yingini okola enaku irwa musaayi n'afuluma obusiraamu lwa yingini empya Allah gye yamuwadde Allah amusaasire amutukuumire nti ensonga eyo abantu bagiwewula ey'okusalira ekitali Allah tabaraka wataala wahuwa kathiru alwuqu'i maa annahu shiriku akbaru yukhriju min almilla agamba nti wahuwa kathiru alwuqu'i maa annahu shiriku akbaru yukhriju min almilla abantu bangi bagigwamu ensonga eyo ey'okusalira ebitali Allah wallahi abantu bangi bagigwamu naye agamba nti maa annahu shiriku akbaru wamu n'okubanga bannange ezambi y'okusalira ekitali Allah shiriki munene yukhriju min almilla afulumya nanyini kumukola mu busiraamu abantu abasalira bana bagagga Allah bawadde ku ssente abamu bashiriku naddala abamu balina bino by'emmwanyi byakasooli omusanga nga Allah amuwe ekyuma ky'emmwanyi naye nga yamala kukiira musaayi abayindi mu factory ez'enjawulo baganda afe abasiraamu abakolayo Allah abanyweza abasaasire abayindi bafuna ebyuma naye enkomerero ya byonna baswa kubisalira abayindi abo kyokka mizi tebavaamu bajja ne basaala siba abayaayi abo bawole tumanyi luyindi banna baani ana bategeeza message ne tumanyi ate sinyo baliwo omuyindi munawe ayinza obaitegeeza bino bannange ane singa Allah atuwa ennimi zonna kali nazitugondeza basala mutunga gwe abayindi astagfirullah
nozulaba kati ate ekisobola okubanga era kituufu abasajja abo bashiriku omuntu wasinziza ente aba n'amagezi ate wepama neyemetta obusa baraka enyo mikisa bannange oyo aba ategeera oyo bannange obesamu edduwa wallahi nga lunaku mbasabira Allah abalungamye kati abo banga nti basala omuntu batusobola kuwakana naye nga kyuma nobalaba tebava mu mizikiti baba bafuna ku tawhidi tetumanyire rabbi saba Allah abasaasire kwe bajje eno bayinza okuba tebafuna bulungi eddoozi kubanga ennimi tetuzigatta naye singa Allah yakikolanga lwogenda mu India system agikyusa kati ngogalo India ayayayaya nandibadde nsonda sene ngende India bannange ate banza n'okulinya ensonyi yavuddewo alinyaddeyo bakubaolyawo nga nkomyewo nti mwalimu gye bali bakuba n'embooko babadde banzise kati bannange abasajja wallahi betaaga abaana bategeeza amazima bave ku kusali ebitalyani Allah gwe factory zaabwe ez'abayindi we ziri nga basiraamu bo ne shiriki bali butyo okujjako Allah basaasidde n'amaduuka gokka shiriki mwali abayindi abo wowe yamanya oluyindi gende wa mukwano gw'omuyindi omutegeeze byendi okwogera muge nti wuliza akatambi kano abadde agamba bw'ati kati ebisigadde tujja kwongerangako n'ebino byebakola ebigata ku Allah basinza n'emmese abo boolaba emmese abayindi n'emmese mweno muzitabusi ota katonda oyo katonda mu bayindi unakola Krishna ne katonda waabwe kati Krishna bannange kibiriti ali ku kibiriti okwo Krishna mulaba bulungi Krishna niyo katonda w'abayindi bana abayindi basalamuko bannange duweze enjawulo Allah baze kumulamu saba Allah abateekemu abasajja sijja abasajja nga banywevu muzikirize entuufu bane oba myaka ki Allah yamanyi wali yanukulira abatabukire abafukira akayinja mu ngatto nga muyindi munnaabwe byebakola ki abasabule oba olya wallah nayisirizaako naye balogo bashiriku jojo okusanga sharia Allah bagikyusa abakazi batokota abasajja babakwana era se omukazi akuyima nga nti ogundi onkubye obadde ogamba ewammwe wa omukazi sebo ya nakutokota kane ono weemoola nze nno nkyasoma bannange naga atofa byosoma nze mbirina noga bannange obugambo obugusendeekuliza noga bannange byosoma nze mbirina era banga basazeeko ewaka mwagala ki bukaliri awo bannange so ne bakugjayo ewammwe bannange abo abantu abo besalamu kudduwa Allah lusaasire kati abo nobagana ffe webali naye wano Sheikh agambye nti shiriki bantu bamugwamu okusala ebitalyani Allah sinakindi okubanga bajja ne mu busiraamu wallahi bafuluma obusiraamu era agambye nti wama huwa saharun bannange yensonga sintono ekyokusalira ekitali Allah nga n'obusiraamu buvaamu ensonga sintono ensonga nnene era agamba nti yaqulu lahu shaitaanu sitaani emugamba nemugamba nti idhbahu kharufan sala just newebeera ndiga just ndiga embeera ekoleki eveewo just ndiga era ojja n'ogamba munnawo n'omusomeramuko nti munnange musawo yaŋŋambye nsale endiga kati yagambye nnyo se yagambye eŋŋamye wandigijeewa sala ka just ndiga just ndiga naga nti idhbahu dajaja sala enkoko just nkoko shetani emulaga sala nkoko eno tanulu egenda kujja nkoko just ku buloka emitwalo 2 enkoko etaweza kilo 2 kilo 3 nokasanti ene enkoko tanulu enena kujja just dajaja nkoko kusonga ekole ki ojja kuona nkoko just nkoko bamekamba siramba naffe ababadde abasiraamu ne bakafuwala naye nga bagaze mbasajja bakwiba bitabu basajja bannamasabu nobasaba just nkoko nalabanga nsonga ntono nnyo eyo nkoko ate nomulekera sente n'agigula ye n'agenda bwe kunaku lwamugabe ne bamwambulula ebizibu yenna yali agenza okumwambulira ebizibu ate bakugattako bizibu wallahi bagattako bizibu wali otereddeko
bamekanga sente Allah yazibajjako mwaka gwa 2000 ng'anoonyeza sente from 2000 net paka saawe na kyanoonya sente ng'akoze buli dogo Allah aganye okumuliza sente nokafola kane sola yazivaako siasala nomugane ate lairi tojogera nakeyo yantama ngasa de lairi sine yosawo 8 n'omwenda tojogerako nasere emyezi egi nga teri kavaayo kati nganzira koyo Katonda ninga namukola kyenyo kiki namukola bannange nakwata ku Allah oyo bannange namukwata ko bukwasi bwati kiki namukola ndozolaba kali Allah omuwedde eti inti gwe mpadde sale omusamu yasaba Allah namugamba mpayo kibajaji nekiba kikadde kati gwe Allah oba omanyidde kikadde lwakyo kimusaba gwomanyi bajaji enkadde gwe weesumbu waggwe oyo bannange gwobuuza abali bazivuzeeko bajaji enkadde ojiyingiza namu nga crash namu ogifulumye ekutuse nga ani yagivuze ekiro ekyo eyo piki gweze sagado nyikumiza bajaji enkadde n'omusanga Allah mpa era omusaamu yagamba Allah yamusaba piki ngampya Allah nduza nalwo Allah bemanyi ye Allah enyanukula ezanjawulo yamusabira akabanga Allah n'atamuwerawo kati nawulanga akoyi nanga nkusaye piki empya oganye kati pa ekikadde kadatistigere n'ekyo kusaye piki oganye bannange oyo musiraamu atanakulabwako gwe kati eyo abantu nti bava ku Allah ne basaba amajini we majini byanguwa byanguwa eyo mutasobola okwebuuza ekibuuzo lwaki mutugamba nti amajini tugave tugasaba ng'ate bya Allah birwawo ate osaba no batuwa mangu olaba omuntu ngalaba wasaba ebibbo bigaligari ebyayangu okwanduka ate bya Allah bikola ki birwawo naye we bijja bikulekera enzikiriza bino byanguwa tosigaza busiraamu Allah tulina kumulemerako kati abange eyo ensonga sintono abantu ati sala just nkoko oyo bitu bikole bitya tukuveeko era agamba shekhe nti hadha saharu bannange ekyo olaba kyangu ekyo kitono nnyo ekyo kyogamba kubanga omuntu nkoko bukoko yalaba olaba kyangu ekyo muntu ekyokubeera nga just nkoko just ndiga agamba nti ekyo nno bannange kikusula mu kabenje kane walakin la yanzuru ila shiriki agamba wano shekhe tetutunuulira shiriki era nti walakin la yanzuru ila shiriki agamba nti tatunuulira shiriki gwaguddemu mu kusala enko ye tatunuulira shiriki gwaguddemu mu kusala embuzi mu kusalira mama we yamuloosezza tatunuulira shiriki oli gwaguddemu kati omukazi omufuyi w'emmindi tatunuulira shiriki gwaguddemu tunuulira bizibu ebiwedde bitya avudde atya mu mbeera ebi omusajja ono omukazi gweresa agudde ate eddalu anzizaako atanze owengabi genda mubengabi banno genda eri mubengabi gabi egende kuwase eruvaayo owengabi ani agato engabi tebamuzzaako obujulizi wabusangawo tuzza kuli wa muziro ne wabeera wa mpologoma tumukubako omukazi namba 2 kale yesasa bagamba nti mpologoma ate kati empologoma ogizzaako ngo nayo bade tulaba nesa nzowe empologoma banzizaako wewanika kigwe ne bava mu busiraamu lwakantu akati akatono kubazzaako buza just ako katono kubasira gwali gunene Allah tiyandikiraki naye yamanya kirimu obulungi eribbo kale wadde nga kibanyiga naye tebava mu busiraamu lwakubazzaako kubanga bakkayana ne bannakayana kuva kuddamu kuvaamu mannyo mukamwa tugenda kuwasa Allah katuwe kantu kano tuli balungi nnyo nga tetunakafuna nalla wakatuwa era ogeze ekirimi sirikuzaako bebi gotandika okuwavuya ebirowoozo olwo aya z'okuzaako ziwuliriza nnyo naye wali nga tozifaako owuliranga amawulire waye Allah yasasire atuwejjana mulimu ekigendererwa ataye kati okusensula era atuza omukazi amugamba mama kikamada kisoko gye gwe ayino wali ogifumintirizaako wali ogifumintirizaako lwaki yatandika na babiri gw'oli eri ku nkomerero ogu yateeka mathina nsonga mathina kulani ojikiriza olokana mukolako ddaawa anti kati kakoze eki kaweze kati kamala kuwera netusoka abo era nabo shiriki waabwe ali awo tayagala musajja kumuzzaako omukyala
yasibira akaliga omulambo gw'endiga mufaliso gwa baabu butagala kumuzaako haqqa yasibiramu akaliga omulambo gw'akaliga n'agotongera wakati mufaliso sajja butamuzaako nalla yawukana omusajja ono awasa omukyalo owokubiri ng'amukolako ddawa ate mukazi nambeemu nga mukwano ndabanga atuuse fune munanga nyambeko ku mirimu gwoba n'omukazi bw'otoyinza okumuta nga yakujukiza n'eibada ey'okumuzaako oyo osembeza busembeza omusajja nga agenda ayita omukazi owoko nga n'omukyala nambeemu amuwerekera gwagamba ka nange mba ageesimbisa n'amuwerekera ne bawowa omukyalo owoko ne badde waka munaku bbiri omukazi n'anoba n'owokusatu paka omusajja nga kiki ennyo lwaki ng'omukazi bambi amugumya tofayo mukwano allah bw'atyo kigezo kati agala kukola babukkirizaabo akola bukkirizaabo bannanga oyo mukyala bamutemu ninga mu mufaliso mwe yasibira omulambo gw'endiga ogulemesa omusajja ono okweta omukazi okukira okuwangaalirawo ng'akimanyi naye nga yebikira egiri baabu asaara asiiba akola emirimu gy'eddiini allah amala kutwala mukyalo ono mukwano gw'omukyalo ono yali naye mukyala ng'amanyi bulungi ekiremesa omusajja n'okuwangala n'abakyala abokumeka nga mukwano gwe baluga babiri n'agamba mubaawo ono omukyala yafa kuba omusajja yakaaba nnyo nga mukazi we afudde naga sirifuna omukyala bw'ati nimusangawa abadde ankubiza okuza ku mukyala nga yaga nemuze nako namperekera nako oyinza obutaka abaseeka okawa bannange naffe tukusaasa woyogere bannange bambi ng'olabye kazi bena kuno nga bayaaye mpoza omuyaye yagenze allah yawukana omusajja ku nkomerero mukwano gw'omukyalo ono ajja amugamba nkusaa tugende fena mu kisenge kyate nawe oyagalayo ki kuba amanyi mukwano gwa mukyala we nga tugende nze nakinyagala okulaga namugamba bikula omufaliso sala wakati ng'omulambo gw'endiga kiriya namugamba kino kyekibadde kikulemesa okuleeta omukyala okumeka n'okuwangala naye eyakikola ye mukazi wo ye n'agenda kati oddamu kaaba oddamu okabira omuyayi oyo bannange wewuunya buki bwewuunya gweokwatira omufaliso n'ogusala n'okuwa akatonda kaba omulambo gw'endiga n'ogutunga ensonga eba teba ntono eba nnene abakyala ekyokubazako kibaluma neffe tubagamba bakakkane kubanga balana tteeka lyani lya allah ekyokubiri waliwo omukyala akaana obutamuzzaako ng'alina ensonga ze nga naawe toleka kameeza wafuuka ekizibu bw'omanyi kimu kyakuzaala rasuli agamba tuzaale ennyo kukiyama yagakuba n'abantu bangi eyadisi wagikwata naye adisi y'okulabirira eyo wagyerabira kasita era bulumba lwolumba mwana mukazi watu tafaayo bambi tagenda mu famire yasalawo bonna abali munabaana abakuwe naye okusomesa kuli mikono gye era omusaa kutola y'amatooke mukazi watu ali mu kishooti n'alonga ajjayo mmere abaana sukulufu era kati essaawa eno kiyinza okwewunyisa nga basiga olumu emitwe mukasa okukuza abaana ku masomero nga bakyala ng'omusajja ofanayo era ayogera oli awo owulira banne babagendagenda naki requirement nyingi gwe ndongosa bafumbye kamere bannange kubeera okimanya ebyabiyomba nabaana abikavalinga kati ewa wemenya ki bannange nagamba seeka sandiganye sula kunzizaako ne muyimbiridde okumala emyezi eki just bugatto bukoze eki landlord juzi yabadde yakavaano atubanja emyezi eki 3 era nakyo lasuli yakitugambako seeka tuwabule sula naawulira aga sandiganye naye n'abaana bamulemi okukola ki okusomesa wuuyo ali mu P7 registration yaganye era yagambye atule kuba ye teyasoma nnyo sula imaamu sula alina amagezi owulira nno olaba kati gwe obutazza ku mukazi ate kyatteeka bwesigala n'ogu bwagenda mu nsonga lumba bwazaalazaala paka lwoddamu ku magezi agamanya nti baleka akameeza paka lwoddamu ku magezi amanya nti n'okumalayo enteeka naye gwe osanga alina imaani nedda tujja kusula muzikiti basoba basula nkubisampa bannange muzikiti gwali ogenda okusula muggwe n'omwana bwadi bannange eyo imaani siituufu bannange era basoba basula nkubisampa tujja nja kweyalira ate nkwebike eyo laavu njagwe bannange eyo bulangiti omukazi oyo wakayana abamutuufu naye omukazi akaana nga obusobozi bwe buli ku bbaawe abamukyama abaana tteeka lyani lya allah imaamu allah musaasire malirize sekase nnyonjo yagenda omukyala yamugambye ekigambo awo
namugamba nti sente y'omukazi ogirabako nga tonamuzaako newe omudizaako boti ebeebuze kakati gwe ono nabemozi akuwa akuteekamu binusu kubanga tonamuleetera yakumeka neko namugattako boti ng'otandika okuyiriba kwakati gwe wesikuza ku mukazi ono nti ajja kunteekangamu ebinusu we naleeta ono nga mukabira nga mpayo ekyebiri nga ndeka akameeza ajja kukuvaamu bulungi osobokanuka amaaso wejjuse olunaku lwawasa omukazi okumeka wewe yaŋŋamba nga Sharifu oyagala okusiwukaza ku mukazi wo ogenda sooka osiwuke owanvuemu neŋŋamba naawe kati omuntu anawo owokubiri naye akaseera kaba katuuse nja kukuma nsiwuke insha Allah. Tokomao, sawalla tuwo bulamu.